poloti nsaze eddoboozi nagamba natunze poloti nenfuna ssente kati gwe buli ekyetaagisa kyomanyi genda osiikinge advice kubamanyiiko music okusinga gwe buli kye bagamba ng'olaba nti kigenda kukolera okutuuka ku gwe kennyini kyoyagala nga gwojjo ŋŋamba bugambi nti maama kati wano twetaagisa kino na kino na kino nze ŋŋenda kuwankuwa ssente okwe bane nawulira nga n'amaziga gampitamu like nasanyuka nenjula omugamba nti maama lwaki watunze poloti naye ngaekituufu nange ssente nkola ki ssente nga nange nzeetaaga nempulira nga ndi musanyufu nnyo kati nemugamba abaana ba TikTok bavuma Wazali TikTok mupya. Ateze nkugambye account tunaweza na business. Tobimanyi. Wali tobimanyi. Okonjumize bakuvuma batya. Abana ba TikTok bavuma. Ina account. Kati gwe ne mama wo ne sense muri mutu. Tetwakikola mbu tulikola ki mbu tuli kutunda nga abatunda nti tulikola katale kutunda mijozi naye kino twakikolanga fundraising ati mbu wabagamba mbu jampa emu ya $6,000,000 mara nekyo kyanvumya jampa emu $6,000,000 kati gwona okola ekivulu kyondooza kigenda beera kyakakadde okukiyingiramu kyabukadde musanvu abaana ba TikTok baavu. I'm so sorry. Nempulira nga n'essimu yange ngikyaye nga n'essimu sigikwatako nga sigikwatako baliraye bakuvuma nnyo abantu baŋŋamba mbuno gwe wajja yadde ng'ofundraisinga naye singa wateeka jampa zo ku 50k walifunye abantu abakugulako nga bangi nnyo. Uganda nsaba mumpagire natunze poloti olw'omwana wange Fivi nga music we njagala aveeyo bulungi. Fivi jangu banange bannayuganda mbalamusizza amanya gange nze Fivi nafulumiza oluyimba olwange olusooka va ku biri eri byembadde nga nkola content mu nnyimba z'abalala ku luno njagala nkole ennyimba nga zange kati twakozeeyo na bino kati kino kya $1,665,225 kubanga twagala tusonde ssente tuzeewo poloti ya maama jampa kati eno jampa ya $7,665,225 banayi bannayuganda munyambe mumpagire oluyimba lwange olupya baluyita follow mukama jjabba omukisa ne maama wange omulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga. Olwaleero ndi ne baby girl ono Fivi. Abamulabyeko ku TikTok ngali ne mami we ngagamba nti mami sold our plot at home ban supporting mu my music journey. Ndi wano okumanya ku mbozi y'omwana ow'obuwala ono. Tulabe engeri gye tuyinza omuyambamu engeri gye tusobola omusupportingamu. I heard she's collecting some money, right? Yeah. Wabadde sonda sente muzeewo poloti. Is it? Exactly. Yeah. That's what you want to do first. That's what you want to do first. Njagala okutegera ku mbozi y'omwana ono sisobodde kufuna mami we naye ye omwana amukiriza gye mu interview. Banaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga mbajukiza nti aba Jots Herbal Products. Dr. Julie akugamba nti eddagala lingi nnyo erya Herbal. Naye eddagala ettuufu erya Herbal yalirina. Duka mu Jots Herbal Products obeere ng'ofuna eddagala erya Herbal wejjanjaba endwadde ekibumba kikuluma ulcers zikuluma ayina eddagala erirongoosa omubiri ayina painkiller eza Herbal
abasajja abateesobola mu size, abakyala abalina fibroids, ntegeeza ebizimba mu nnabaana, Dr. Julie ayina eddagala nga tebakulongoosezza owonerawo. Aba Natural Tea Hub bakugamba nti be balina eddagala ettuufu erisala weight. Banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu ojja kubeera obafuna, bakola ku baami n'abakyala. Oba oli mwami oba oli mukyala, bano abasajja abalina olubuto olulinga oluli mu nsangi mwana wange. Aba Natural Tea Hub bagenda kuwa eddagala olubuto luggwereko ddala ddala. Okay, insense kulaba. Nange okusanga nnyabo. Oli otya? Jendi. Bannange yo real cute girl. Thank you. Hey, Dine Fivi olunaku olwaleero bannaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga woba oli mupya nyiga akagambako ka subscribe okubeera bwotweyungako. Insights okulaba. Nange okusanga nnyabo. Buza kuba tulaba. Bannayuganda nsanyusa okubalaba. Amannya agange bampita Fivi. Fiviani. Fivi. Just Fivi. Fivi. Tulina amannya amalala. Nina. Hey. Mbadde njogera ku linnya erikola ssente. Erikola ssente is Fivi. Ate amannya ag'amatuufu gwana. Nabifo. Nabifo. Like Nabufofofo. No. Hey. Just Nabifo. Places. I've never heard about that name. I've never heard of it. Yeah, it's just that a few have it because I rarely also hear it from other people. Really? Where did I? Ngo. Okay. Kale, baba abatulaba babuuzeeko. Bannayuganda neyanziza nnyo neyanze because I've introduced a TikTok account. Tenaweza na miezi 3 naye nina 100k followers. That's amazing. 700 and plus likes ngenda mu million. That's amazing. Waka joining a TikTok. Exactly. Tenaweza na miezi 3 bannaye. I feel so loved and empowered by the way. That's nice. So I thank you all Ugandan people. Abagala music. You had music before? No, I didn't. You're just starting. Okay. Kati gwani akuraningira TikTok yo? I'm running a TikTok account yange nze kenyini. You yourself. So I was talking to you or your manager? You're talking to me. I was talking to you. That's nice. Okay, kati nga tetunaba kutegeera ku music journey yo. Fe wano ku HK Media twagala okutegeera from the roots. Twagala ojje ng'otunyumiza how you started school, were discovering a talent yo okutuuka mama wo kugamba nti kati Fivi mwana wange kati tunde poloti yaffe tukutwale mu studio. Okitegeera, like we really want to know all those things. Awo olwatuuka nze nga nze okutandika music ambaddemu okuva nga nkyali talent. Naye when I was young nali sibikola nnyo, nali siyimba mpoziko bino ebyogenda mu Sunday school. I used to do that. Naye kati when natuuka mu senior one, that's when I started to learn that someone could get a pen and write down their own lines. Oh really? Mu senior one. So I started by writing church music. Nga mpandika ennyimba za. Oli mu secondary? Mara manyi olinga mu primary 7. No. No. I'm a big girl. I mean, I've been my orientation for university. Oh really? Don't get me wrong. I'm just joking. Izo kutyaluka bannange. Do I look like a P7 girl? No. I'm just joking. Many people say that. Abantu abasinga class gye basinga okunsubirizaamu ekinene nnyo nti oba senior 4. Naye nga zo wa primary 7 kisusiza. I completed my senior 6. Wow. And I'm going to join university. But you're a young pretty girl, mashallah. Thank you. Yeah. Kati mu senior 1 nentandika okuwandika music wange. I could write kubanga baali bampa position y'okubeera kwaya mama nga tulinayo kakwaya kafawa akatintini kati nga music director training like it is starting. Bannange mukama tuyambe saagala enkuba etutonyere. Sorry.
music director wataba I could help out newankubadde nali simanyi kiri awo naye nga nalaga nti I have passion for it kati nentandika okuyiga okuwandiika nga mpandikira abaana ne bagenda ne baperforminga kubanga every week there was supposed to be a performance nga mpandikira abaana ne bagenda ne bayimba we nagenda otuukira mu senior 4 nga indeed nsobola okuwandiika oluyimba omuntu lwasobola okukola ki okwata n'atwala mu studio kati nalinga nina mikwano gyange awo egyali giyimba naye nga nze siyimba naye nga bo bayimba bineeno like this circular music so I was like naye nga nze nina muli munda nti nze ebyange bisikomeri tebisobola kukola ki kati nga bagenda mu studio kati lumu nga nange nkola ki bawerekerako ngamba let me go and escort them kati when natuka mu studio vibe y'ekidongo yennyini ekuleetera okubeera intrigued muli eri munda so I started like also practicing nange writing down my lines nga mpandikira ku kiri eri ekiri wali eri kati ne mpandikako line nga 3 ne ngamba naye omanyi kireeta nange nkole kireeta nange ntekewo voicing when I voiced bana it was something good nenjo naawe osobola okukola ki osobola okuyimba nengamba oh my god I was just enthusiased with that naye nga nali nti sikola byakuyimba ebyo naye when it comes to school eva mu masomero gembadde nga ngendamu nga nyimba music dance and drama obadde part of it and when it comes to this recording part jukire amasomero gaba n'ennyimba kati nga ngenda ne recording I could go to studio and record music for the schools except mine so wekibagamba nti ku recordinga kuyimba nyimba z'amasomero zezo nali nakola ki mpozi guno omulembe abaana bayimbira ddala ne bagenda ne mu studio twakubanga ngoma speech day nawe bikomaawo for that I've done that for some good time ebyo mbadde nga mbikola kuvanga ndi ku ssomero naye okugamba nti nze nga nze omuntu nveeyo nrecordinga oluyimba olwange ndufulumye reason why music is so expensive musically so expensive to me I lost my dad I'm so sorry tell us about that story ng'okula no so I lost my dad just recently last year okay so you grew with your both parents I grew with my mom they were bali separated okay that's but she could help out kati it was very difficult for my mom okwasaganya music wange nga bwakola ki nga bwansomesa kitege era nange kyekyanzibuwalira kubanga nze omuntu nali siina sente nsobola kukwata genda mu studio kurecordinga luyimba ate nga ne mama wange yali tasobola kukwata sente ze yali mpeereddeyo mu fees nzikole ki nziyimbemu kati naŋŋamba oyagala okuyimba naye oba oyagala okuyimba sooka okole ki sooka omalirize okusoma kati munnange fortunately mami yalina omukwano gwe kuba waliyo dadi we yafa waliyo abamu abajja nga bagezaako okuyambaho like helping out kati dadi we yafa yali mulwadde I'm so sorry kati n'agamba omwana oyo nsobola okukuyambako like ebya fees kuba nina gundi nina organizations ezikola sponsorship kati maama n'antwalayo ne tuba meetinga abo abantu kati we twaba meetinga ne tukola process zonna ne tubiyitamu byonna ne tubikola bye baali baagala fortunately ne bakkiriza ne bakola ki okumpa sponsorship and sponsorship oyo yali yakuraninga throughout up to campus paka university nga ngimaliriza luckily kati awo maama wange yalina okukola ki yalina okutuukiriza ekyo kye nali njagala kubanga nga ye omuntu jjukira abazadde ebiseera ebisinga when it comes to music baba bamanyi omwana agenda kwonooneka omwana akyali muto agenda tandika okugenda mu bbaala abasajja bagenda tandika omukozesa naye yakirinamu muli eri munda nga like agezaako okuresistinga agagamba naye nedda ebyo ebya music biki naye atuuka ekiseera ye kennyini
n'akiraba nti ekintu nali overly determined n'agamba siina kyakola omwana nina kukola ki nina muleka kukola kyayagala kati netugenda mu studio netufuna writer agenda owandiika ennyimba nga temunnabagenda mu studio mwasooka kutunda poloti yammwe. Yeah, exactly. So who brought this idea y'okutunda ettaka ogende mu studio? Nze we nagenda mu studio nakola oluyimba. Of course by that time twali tetunnatunda na poloti naye by that time we nagendera mu studio sente ezaali recordinga twali tukola ki twali tuzirina naye nga tetuyina sente zikola kiddako yadde ekitegeera nga ffe kyetuzze nakyo sente za audio nemala okuvoicinga kati producer kwe kuŋŋamba ogenda voicinga fine naye kati oyina manager nemugamba nedda siina manager nagamba toyina manager nemugamba asiina nagamba kati awo ogenda kikola otya oluyimbo every musician alina manager alina management exactly. Especially bano ba upcoming tosaafuna abamu tebalina exactly. But if you're clever enough you can manage yourself until ku level etuuka okufuna manager. Yeah, and it was like sirina manager naye nina tusobola okufuna akasente akatono akakola ki akeetaagisa naŋŋamba olimba mpoziko ng'oli mu byakusaagira naŋŋamba music is so expensive. Music is so expensive. Oyo gaye yakurecordingira yagamba music is very expensive. Naŋŋamba music is very expensive. Mwe yakubaliramu akayimba kamu yagamba kayinza kugwera mu ssente mmeka era okafunamu otya? Anti kati yaŋŋamba oluyimba olumu zino eza gundi eza studio zisobola obutaba ssente nnyingi nnyo kuba oyo omuwa portion ye n'agenda naye kati oluyimba we luva mu studio promotion ennungi overall etekinga ekitone nnyo miliyoni 7 ekitone nnyo. Okay, teyakugamba nti no a good song moves itself ekyo yakikugamba oba teyakyogerako teyagamba nti oluyimba olulungi lwetambuza olaba just okola challenge ka video just neweesanga ng'ensi yonna ekulabye just a challenge or what about a nice song oluyimba nga lulungi I know. Yakugamba nekyo yakigamba yakyerabira ye yali ampa view ng'eyiye ng'omuntu naye ate eyo video yakuwa yagikuyingizaamu naawe n'ogitegeera n'ogamba engeri eno gyali producer birabika byebino ebituufu byaŋŋambye ebisooka ate ebisemba. You didn't seek other people's advice wakola ekyo producer kyagambye. Am I right? No? That's not it. Nkujudginze? Onjudging. No, sikujudginze, I'm just saying. Okay, let's go. Naŋŋamba naye music ngali ki expensive kati kwanza million yomusanze yagamba kakusala ekirimi yagamba kubaako ki ogenda kuzisaasaanya otya anti kati yo okusinziira ku ye yaŋŋamba oba ba DJ omala oba DJ nofunawo ba tiktoka omala ofuna ba tiktoka nokola like a lot of stuff okimanyi nti nakayimba owa tiktok ogwo abalala bonna kasita kabeera kayimba kalungi with good lines bakakolera bwereere cause buli omu aba ayagala okukatuulamu nanti kati nkujjira kati we yaŋŋamba ebintu ebyo nensooka nziramu wali ku mabbali naye ng'oluyimba olwedde twakoze eki oluyimba olwedde twalukoze terulina gye lulaga nesente twasasudde dda tetwawaayo mbusimanyi deposit tunadde edda nedda twawaayo full pay n'akakola n'akamala n'akabawambudde nze kati nga mulekera oluyimba mu studio jjukira olulekayo for mastering and so on kati neŋŋenda nenzirayo ewaka mami kwe kumbuuza bigenze bitya naye ng'alaba siina maanyi kyekyali kikumazeemu amaanyi oli kuŋŋamba nti music ali so expensive nga ŋŋamba music ali expensive nnyo nnyo nnyo
ngamba ate kati wayayogera ku expensive ngandabira ddala mutaddemu ate mugenda kwongeramu tegeera nedda ngandabira ddala we tetulina gye tukyalaga ate ez'okuteekamu tugenda nga temulina nga tewali neŋŋamba ati kati obusene singa tulisi twabadde tetunamusaba oba yali tuddize oba nembireka kugambye mili expensive tebirina gye biraba oliawo oli stak tobitegerozeeyawako owulira bubi mami agamba atya kuba nabo balina abaana bawe bapushinga nagamba naye sente nyingi nenzirayo nga mpulira amaanyi gampeddemu nagamba kiki oluyimba tebinyumya ngamba binyumye ngamba kiki towera nga tolina maanyi nemugamba ne maama omanye ekiriwo nagamba kiki nemugamba oba tubireke ngamba singa oba tetwatuteyo sente zaffe naŋŋamba ate lwakyo ŋŋambye oluyimba lunyumye ate lwaki temwalikoze eki naŋŋamba owaŋŋambye oluyimba lwanyumye kati ate how comes you're so down like that nemugamba mama ekituufu kyo kirimu tulabika tetubisobole yadde tukoze eki tugezezaako yadde tubyepikidde tulabika tetubisobole naŋŋamba lwaki nga tetubisobole naŋŋamba gwabyaga mpozi kogezaako kwemala mu maanyi nti tobisobole nemugamba baŋŋambye byetaaga ssente nnyingi naŋŋamba olaba kyekyo kye nali nkugamba wali oteekeddwa okumaliriza okusoma n'ogenda n'ofuna omulimu n'okola ng'ofuna ssente nnyingi n'olyoka otandika okukola ebyo ebya music wali badde tomaliriza kusoma naye ng'okola bw'osoma naŋŋamba kati ogenda kukola ki oluyimba ne ssente already wakoze eki waziwaddeyo owa producer kati ogenda kukola ki nemugamba sirina kyakukola nemugamba oluyimba we lufuluma nja bishe yayingirakawo bakyali bange babitambuze amaanyi gakuwedde njabba waawamu awo kale bawulirizeemuko nditandikira awo nga nkoze ezo ze zaakola oluyimba olwasooka mwazijjawa mami ye yazikuwa mami ye yazimpa munaye ye yazijja zonna tusobola kugamba ge mazima ate nange saatawaana nakola ki saatawaana nakubuuza kati nga mugamba nditandikira awo at least kamba weekaawo bamanye nti omwana enjo wano weyakola ki weyakoma weyatandikira naye ng'alaba ndi wali ng'atera okundaba n'akatabo nga nkwata n'empandiika ennyimba nenvaibingamu awo nempita bato bange nembayimbisaamu yagwa mukulu nze mukulu wa the first born naye ng'alaba wo tekyali yadde naŋŋamba omuyimbi wange ng'ennaku zino tokyatambula na kitabo kyo kiki nemugamba kyaki kati ngenda ziyimba era zisigala omwo olwadde nezirimu nyingi naye tezirina we zaalaze kati olwo yalabanga mazima ddala amaanyi gampeddemu naye nga ye keeping up nambuuza ki kati oluyimba baalukuwadde ko nze nedda ŋŋambye akyamuweemu wiiki simanyire era abadde ne programs biki we baafulumya oluyimba ne mugamba maama oluyimba baakoze eki bamaze ne balumpa producer kati we namugamba naŋŋamba oh my god naŋŋamba leeta mpulirizeemu nawulizaamu naga kati oyimbye luzungu fe abakadde otukoze otya kati nalinda agenda owulira vaasi eyokubiri erimu oluganda nagamba kati wano ndeese wano mba mpulira nemugamba maama ye ngaoli musanyufu oluyimba lulinga olulwo naŋŋamba kati gwe olina kwemalamu maanyi gwe muyimbi omwana wange laba woyimbi ng'agenda n'alagako ne kumala nagamba omwana wange mulaba muwulira omwana wange ayimba entulansi neŋŋamba banaye naye nga maama akyagadde nnyo ekintu neŋŋamba kale singa nsobola okukikola ebyaddala n'agenda nga abalaga naye nga waaka gwabalaga ebyaddala waaka muki w'amaanyi nga waaka mungi ensi yonna ekimanye nti ani nti maama yakeera ku makya n'ateeka mu mwana we essente agenda ayimbe mba ndi awo ekiro nga maama ajja kuba yansanga nebase n'okwebaka nanzuukusa naŋŋamba gwe fiiza naleero sooka ojje wane ne mubuuza naŋŋamba oluyimba lwafulumye
kati ogenda tandika ddyo kola ki ogenda tandika ddyo kola promotion ogenda tandika ddyo kola bu challenge muzinezine awo namugamba maama ebyo bintu tubiveeko nze ngenda kukola ki ngenda kuddamu okuyimba nga nkoze eki nga maliriza okusoma saawa zino tusooke tukole tubireka sente nyingi tetuziina tetusobola nangamba ekya sente koloti sirika ne mugamba ate lwaki ngenda zijja ngenda kubba newemba nkola sobola kufuna mulimu gusobola ku fundinga music nangamba nina sente nafuna sente ne mugamba wazijjewe mmeka namugamba mama bangambye sente za music ziba nyingi nangamba zemmeka ezo gwe kyoba omanye nakoze eki nafunye sente ne mugamba wazijjeewa nangamba natunze poloti gaseka n'okuseka neseka ne mugamba ntwala eri maama nangamba olowooza nkulimba natunze poloti yammwe muje mwayina oba amanga plots ze muyina yatunzeeko emu naye sente oba tulina nyingi naye nga sente twatunda waka wetusula temwatunda waka emusula kapoloti maama wo ke yayina ke yatunda nangamba nafunye natunze poloti nsaze eddoboozi nangamba natunze poloti nenfuna sente kati gwe buli ekyetaagisa kyomanyi genda osiikinge advice kubamanyiko music okusinga gwe buli kye bagamba ng'olaba nti kigenda kukolera okutuuka ku gwe kennyini kyoyagala nga gwojjo ŋŋamba bugambi nti maama kati wano twetaagisa kino na kino nze ngenda kuwankuwa sente oba bale nawulira nga n'amaziga gampitamu like nasanyuka nenjula omugamba nti maama lwaki watunze poloti naye ngaekituufu nange sente nkola ki sente nga nange nzeetaaga nempulira nga ndi musanyufu nnyo kati nemugamba maama olaba kati nga nange wembadde omusanyufu ng'obiŋŋamba ebigambo ebyo njagala tugende tukwateyo ka content ng'ogamba bannayuganda bakole ki bakusapootinge ng'ogamba bannayuganda bansapooting bakola ka vidiyo abaana ba tiktok bavuma Wazali tiktok mupya ateze nkugambye akaunti tunaweza na Moses tobimanyi wali tobimanyi okonjumize bakuvuma batya abaana ba tiktok bavuma inata akaunti kati gwe ne maama wo ne sensi muli muti wali tobimanyi kati twali tukoze ne zino jampa netukola ne bi artwork omanyi okitegeera waliyo abantu nga tetwakikola mbu tulikola ki mbu tuli kutunda nga abatunda nti tulikola katale kutunda mijozi naye kino twakikola nga fundraising anti mbu wabagamba mbu jampa emu ya miliyoni 6 mara nekyo kyanvumya jampa emu miliyoni 6 kati gweona okola ekivulu kyondooza kigenda beera kyakakadde okukiyingiramu kyabukadde 7 abaana ba tiktok baavu I'm so sorry nempulira nga n'essimu yange ngikyaye nga n'essimu sigikwatako nga sigikwatako banaye bakuvuma nnyo abantu baŋŋamba mbuno gwe wajja yadde ng'ofundraisinga naye singa wateeka jampa zo ku 50k wali nfunye abantu abakugulako nga bangi nnyo mu bungi ekyo twakikola nga fundraising kubanga jampa mu miliyoni 7 anti laba asobola aba asobola okikola naye waliyo n'abaliyo zigula ata lower price n'abantu temubawa option mu video mwabagamba nti jampa emu ya miliyoni 7 waliyo ne video endala gye twakola nga maama kenyini agamba
naye oba ebintu bye tubadde tubitadde ku seero ku bbeeyi ya waggulu katukole ki n'abagamba kati jampa ya mitwalo etaano kubanga jampa weba ya mitwalo etaano sofuna abantu 10 mu lunaku emitwalo gyo nga 5 abazigula kwezo sente gye bali ne bana abaana banvu nenyumizaako maama naye kati gwe wakera ku mashano ojja ku mutimbagano n'ogamba abantu nti jampa emu ya miliyoni 6 gwe muli wabulira otya ng'okola vidiyo eyo mwafunayoko kasitoma omwe yagula ku miliyoni 6 jampa yagula artwork yagula kiri eri art piece kyewali okutte art piece. Let me even check that art piece again here as you narrate for me. Genda maaso. Abaana ne banvuma. Muli basiru nnyo. Mwene mama wa sense muli muti. Oyinza totunda poloti. Kati nenteekayo kaguuni, nenteekayo ka video, ka first clip k'oluyimba. Nga nkoze content mu luyimba nembaga. Abantu oluyimba oba olulaba ng'omanyi bulungi. Bwe nateekayo buli nga so olwo luyimba olwatuziza poloti kati waliwo meka video simanyi audio mwagikoledde bukadde bumeka abaana ne banvuma. This is the art piece gye wali otunda. Eno art piece eyo art piece waliyo eyagigula ku bukadde 2. That's amazing. Just no gwe waliyo ebintu ebisiminga unbelievable naye ng'abantu by the way babyagala. Abalaba waba supportinze omwana ono alina ettaffaali lyabamwongeddeko. Exactly. Kati mwali musonda sente mmeka mpozi? Mwali musonda sente mmeka? Millions 7. Kugenda India kulongoosa luyimba. Era kati olabanga obyogera abaana bali eri we basabulanga abaana banvuma. Naye kati oluyimba lulongoosa nengenda nentuzaako bakyaliwo ne bagamba ne bana abaana bali it is good nga bali mukuvuma ogaliko anti kati bali ne basa ne bamala buuno oli wakatandika nosa omwana akuvuma noseka wala abaana ba TikTok balina kyebaagala woseka ngamba kati nomulaba ebinnyo wonyiga ye mama bakukasosooka obyesonyiwemu omwana tasekaamu yadde kyokka woseka nagwo musango ne baŋŋamba gwe nno ojja kugwa eddalu ng'okyali muto. Abaana ba TikTok ekiba kyetaagisa comment section bikolaki giveeko ate nga nawe obeera ali mu mutima oba mazima obeera intrigued oyagala omanye what are people's comments wansi wali naye kati ng'owuliramu abagamba baby girl go on you're good biki you will make it okitegeera abisa abo ne bakuwa ku maanyi kubanga kati nateekawo wali eri n'ennamba yange ku TikTok omwana n'akusindikira ka video nga ali mu challenge n'ogamba mazima ddala eno ntandikwa naye kati sooka ombuulire musonda ssente mmeka mpozi? Tusonda obukadde 7 mu 5 75 million zaaki kuzaawa poloti ya maama wo gye mwatunda. Exactly. Naye kati no labayo obukadde obwo bonna it's not that nti abantu si mandate obukadde 7 mu 5 obadde okyanyinyonnyola anti mbadde nkunnyonnyola. People could come up and buy the sweaters abantu basobola okugula artwork naye era naawe okimanyi nti tebisobola kukola ki kufuna kuleeta sente zisobola kuddawo kitegeera tebisobola wera bukadde 7 kusobola don't estimate oyinza n'osinga nawo really yeah okay kisoboka naye the simplest way of that plot okuddizibwawo kuko ebintu bino ebya campaign byantama gwe to investment nga gundi manyi ga social media is very powerful ba TikTok olaba akuvumye n'owunga banajjawo bigula bana thank you buli omu buli aguze jampa buli aguze artwork abasindise sente obusente
thank you to all of you. Naye nga kyembadde ngezaako kugamba nti abantu bennyini okusupportinga music wange ne bamupushing olimba osobola onoba ng'ofuna bookings. Watansedde ofuna bookings? Nanti ngezaako kugamba nti abantu okupushinga oluyimba lwange ne lutambula n'ofuna bookings zisobola okuzzaawo plot eyo like mu bbanga eritalina lya waggulu nnyo. That's what I abantu tebannaba babuuza nti mwe mwagitunda mulabawa. Mwana wa mama kati olaba weba oyagala okulaba fire genda ku video ya plot genda mu comment section. Abantu bw'obasaba bakusupporting ozeewo poloti ya mamawo buli kibakubuuza nti nno wazitunze olabawa bakadaama baani omanyoko fe nga bazadde baffe batunda poloti netujja eno osimanyi mukifuna passport ejo walifunye passport nojja eno n'okola obwakadaama gwe va mu muzannyo sente za nnyoko zizeewo ne boogera ebigambo kati nembeera mulimunda neŋŋamba bano wenna amala okukikuba nga batandika okugamba okitegeera obeerawo n'omutima neweebuuza n'ogamba kale bano abantu unbelievingdemu n'agamba wama baby girl go on. Singa omuntu oyo wobaako wootuuse ebiseera ebisinga osobola okwidentifyinga n'ogamba omwana oyo yanjagala kamunyigeyo akaasi. Okitegeera kubanga okusondereko banyigeyo akantu ekikulu temujjukira mujjana ne mukaba olamanyi lwaki abantu tebajjukira kati olaba essaawa zino nti abamu bagamba ebinnyo abamu ne bagamba baby girl go on tosobola bawula wootuuka eri eyakuvumanga yasooka kulayo ne mwana gwe nga twabeerawo osaaga n'okusaaga yasooka twaliwo naye ng'abantu I appreciate buli omu ng'oteekayo positive comment ompanye amaanyi neeyanziza. That is amazing. Bannange, this young girl has a very big dream ate ng'ali very talented. Bw'oba osobodde omusupportinga musupportingeko bambi. Yakoze just mistake emu yakugamba mbu ekifaananyi kyakitunda $6,000,000 naye nga jumpers weziri at 50k caps is at 25. Eyo price joyina otundirako sponsoring ku Instagram take a sponsor a post on Facebook sponsoring a post yo ku Facebook like kitekemu amaanyi. Don't underestimate the power of social media. Tokoma kujja buzi ku TikTok okugumira bivumo tekamu ne sponsorship. Sponsor a post. Funa YouTube community y'omuntu bakusponsoringire post yo etambule. Waka tugenda kubawa music tukyaleeta. Okay. Katusooka nyimbiremu kaka akayimba kenda babantu ke bakola mu challenge. Kampeemuko like lines zaako nkawulire. It's you every day I follow. It's you every day I follow. Kaluzungu. Follow, it's you every day I follow. It's you every day I follow. Only you I wanted, yeah. Give me a chance. I won't fail this chance for me. I'm energized. Come see my vibe. I won't complain, I won't let you down, no judge you wrong. Newola basiteredde gwe nakuledde kola nkyofulidde nga ntegeera lwozze webituuka mu laavu ye gwe gwenninda wangobeera bistress oli omwatanimba Wow, it's a nice love song, eh? Yago akawandika. Oyina bwali okawandikira specifically? My mama. My mama. Okay. Actually, ngenda kukolerayo mama akayimba ka appreciation. Okay. Wait for it anytime. Your mom. It's going to come earlier next week. Kachoga man. Okay, abawala oli ku university. Abawala ku university ayo bonooneka balina ba boyfriend. Gotoyina.
like okubeera ne boyfriend si lwakubanga abawala ku university girls bekolamu sente kuba kwekolamu sente. And by the way, sometimes bakikola in the name of looking for survival, for ways of survival. But that, having a boyfriend is not bad. However, I don't have a boyfriend. Why? Why? Everyone have their time. Tobiriko ebyo sibyoliko sawa zino nebinfula busy. Bannange waliwo omwana wo wakulanga nogamba yiye anti you're not yet ready to tell your mom that you have a boyfriend. Naye boyfriend tabulayo. Atwagala mama wakiwulire in that perspective nti boyfriend gyali. You cannot stand out ku media no boyfriend amayinja nga talina kyakoze mujjaneyo. Okitege. Awo yali badde kisagula jampe ye million esatu. Oh my God. What a but I more so at this time I'm so concentrated. Banga nabo bagala time. Bagala obudde. Bagala time naye kati sawa. That's amazing. I have to work, I have to school, I have to do music. Boyfriend obudde bongenda. Mama, just ka high course. As you're watching a movie, you need to be laughing. Oh, mama. Ate na laughing na ni mami abaye basi. But it's ne mami. Weba kanga nange ngenda neba. It's amazing. Love your mom. I love my mom because she loves me so much. Ekintu ekyo. That's why people are getting the guts okuyomba ku TikTok. Omuzadde asobola okutunda sente nga Kadama we yangamba. Asobola okutunda poloti ye. Agenda omwana wa agende ebweru ng'akimanyi nti omwana wange agenda kola ki kusindikiranga sente buli mwezi. Omuzadde asobola okutunda poloti omwana wa agende ku university. Nange nebaza basaponsa bange kuba singa tebansaponsering mama wange yali badde izo sente zatunze poloti singa zigenda kuntwala ku university. Bwekiri omuntu asobola otunda poloti atwala omwana we kusomera akimanyi omwana agenda kula tolaba nti tebiriiko garanti nti omwana akula agenda mu office. Abamu basoma n'okusoma ne bamala ne batuula nga muzadde we alina okukola ki okunoonya omulimu omwana gw'alina okukola naye nga agitunda amanyi nti omwana nga agenda fuuka looya mateeka naye omukazi n'akeera ku makya n'atunda poloti ng'agitundira ki mwana agenda kuyimba. Ekyo kintu music is business. Ekintu ky'abakuvala abakuvuma naye munaye if you to woba oli checkinga backgrounds z'abayimbi abasinga kizibu gye bali naye kizibu omuzadde okusupportinga omwana okugenda mu kuyimba. Music abawa abaana bawonoonese abeewagudde abavudde waka bizze bakyukamu bukyusi okitegeera. Ate nga nze siyinza kujajinga oba kujajinga mama wo ku nsonga eyo kubanga abazadde mbalabye nga bafudde ne baleka poloti ab'eŋŋanda ne bazirwana akajiiko k'ettaka gamba ne waaba yaleka ekiraamo oli n'akikwata n'akikuba wa bwekiri nga tebagikuwadde. So kabakolere foundation. I wish you all the best. Amen. Nsaba Allah akuyambe. Amen. Bagambe nsaba tunatero mala bagambe nsaba just Allah akuyambe akubeererewo okikuba oleme kuswaza maama wo ne ssente zammwe ziveeyo. Kyenkusabira lwakuba kati ekyobutabeera na boyfriend ekyo kisigadde kindi mwaka kunkula si kibi si kibi yadde n'akamwe naye nga gye bali bakusumbuwa munnaaye nakyo kirala kibi n'okubanga omwana w'obuwala tebakusumbuwako bakusumbuwa n'ogaana bugayo nga nze bannayinze temunkubira with my mom naye nga bakusumbuye. Aboko HK Media bagenda gamba naye banaye Adija n'ebintu ebyo buli mwana ajja omugamba ebyo ebintu ensi etambulira ku ebyo ebintu. Nawe owuwa aba wano bwati omugamba saagala kulaba wano kalenzi naye kasitagala wali ng'otandika kubanjanga bumanja ye munaye nga gwe tebagambako era omuzeeri n'omugamba munnaye gy'oyitira wali yagamba buli kimu kibaawo everything happens. Kirina obudde bwakyo. Bakugambyeko nti ofaanana Cafe Powers omumanyi? Simumanyi. Really?
She's a very famous TikToker. Bamukola ne engagement a few months ago. Tomumanyi geno omunonyelezeeko cause you need to connect with her akolere ne challenge y'oluyimba. For real. Era agenda kuwulira bubi ng'ogambye tomumanyi simanyi oba anaakuwelkaminga. Kati weewozeeko nti wakajja ku TikTok. Kumanyi. Mumulira kituufu nti wakajja ku TikTok tomanyi ba TikToker. Wemazi gya challenge tugenda kukola. Jasmine abamu kando. Kando. Mukando abamu Jasmine. Nedda abo bakulu kati tokyabafaanana. Ofaanana Kathebe Powers wa TikTok. Naye kale n'abato bafaanana abakulu naye tobafaanana nnyo. Nze nali nakowa ebintu bya violence lwakuba nti obuzibu muntinkuula be bantinkuula abo bennyini banaye kitalo nnyo nnyini ddala twafiiriddwako maama omulambo ow'eggwanga maama wa Millionaires Girlfriend ndi wamu naawe Millionaires Girlfriend nsaba Allah akugumye olugumye olusooka ate olusembayo bambi nkusabira nnyo Mukama akuyamba akugumye ababadde ku TikTok mubadde nga mulaba ani ababadde ku TikTok mubadde nga mulaba maama wa Millionaires Girlfriend bambi ng'abeera naye buli kiseera buli budde era munnaye yagala nnyo maama wo kubanga maama waavaawo taddawo ate bikyuka naye bambi nkusabira nnyo ffe mu busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una nsaba Allah akugumye nebbaawo amuwa obuvumu akubeererewo bannange Vivi onyumidde nnyo emboozi ebadde very interesting tomboye mbadde ndudde okusekamu kobwenti nnyo anti emboozi ennaku ez'emabega mbadde nkola mboozi za kukaaba za nnaku bantu kumbuulira bizibu every time kusanga basezi mboozi za basezi simanya gundi omukolo tegwayitamu byebadde mpulira naye leero onsesezzaamuko ng'onyumiriza ku vibe ya TikTok. So how are you now with TikTok? Are you getting along with your fans? Kati abavuma ennaku zino simanyi musangamu 2 3 naye luli nga kibinja naye kati bafanzi nfuna batandise okutegeera webito webibeera in the beginning webito webibeera kati tusuubire ki myaka ng'ebiri awo polete n'abezzeewo nyingi ebiri gwe tukuwamu emyezi 2 just emyezi 2 don't take it that low but gekyoba omanya I believe I feel it you feel it kati ogenda nani mu studio batugamba nti baproducer bakulusanya abaana ab'obuwala fino busire likola wabayirayo n'abantu bangi ate nze ndikodinga misana ani akugambye mbu studio ebaamu akasana studio ebeera bagigaddewo munda mubaamu gwe ne producer era ngenda ne bakyaliba singa ebyo nali nsobola bikola singa batunda poloti ate baatunda singa tebaatunda abakola ebyo okola bukozi oti nga buli kimu kyetereeza maama waliyo ababifungula era ne batabawa ne batabakolera omwana neyewuba ku boda ng'abanja akayimba n'omwaka ne guwera bannange bakigwako era gwe tunda bambi jampa zo kankubuulire naye ekifaananyi ekyo eky'emiliyoni 12 ekyo bane kale abanyiigira ekyo baminisita be bajja okukigula naye nga magaze wabbala Minister of Gender gendayo hakusupporting esi yalinga promoter w'ebivvulu kati kyoliko essaawa eno nkakasa akitegeera bulungi ajja kuwa full support ng'amanyi kyakola nze nkuwadde amagezi togamba nakotogedde abajampa kosta eri hayi emitwalo egyo 5 naye 5 okwamuka buli kyonna kyoyagala it is just for charity. Okay, kati bazisanga wa jumpers. Tusobola okudeliveranga. Okuzi orderinga bayita kuki? Eyo namba yennyini eri ku gundi ku TikTok. Wagiteekayo ku TikTok. Erinnya lyo ku TikTok linnya ki?
Fivi. Spell it. Abawano tebali mu ebyo. PHIVEA. VEA. Fivi. Okay, nga bajja nga bakusupportinga. Bambi mu supporting omwana ow'obuwala bano abaana betwagala bwe bati ng'asobola okwekolera ne yeeyiiza. Naye abaana ab'obuwala obuseegu bususse ennaku zino. Okweyimirizaawo it is very hard. Temwagala kukola, olina talent toyagala era naye ogikozesa. So kale bingi. But regardless, we move. Yeah. Ngenda kusiibula. Neyanziza nnyo okuhostinga. Yeah. Perhaps those that have not seen me on TikTok, at least they can see me via your channel. You have a YouTube channel? I have a YouTube channel. Okay. Bagamba abantu. People, thank you for the love. Please subscribe to my YouTube channel. All other accounts zonna platforms ezagundi, platforms eza music, kuberako music wange kwali, go like, subscribe, support me. Yeah, bajja kusupportinga. Say hi to your mom. Omugambe yebale kukuuma. Thank you for protecting me. Thank you for loving me. Webale kumberera, webale kuba wanjawulo. Okay. Kale, abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi. Thank you so much for watching me. Mbadde ndudde okukola ku programs ezirimu okuseka mbeera abantu bambuulira bizibu byabwe. But today ebyokunvuma is funny for me. Ebyo si gwe nze wano nsobola okukyaliza ebizibu naye n'okaaba amaziga. Yeah. Naye thank you for coming. Kankusabire Mukama akuyamba akikubalire. Bana mbajukiza nti abajjot Habo products beboka balina eddagala erya Habo. Eddagala erya Habo lingi naye okusanga eddagala erikola kizibu. Gende wa Dr. Julie akuwa eddagala. Abatesobola mu size omubiri gukuluma okoze pain kilo wa buli kikaagaanye balina ne pain kilo wa Habo. Can you imagine? Abagala ku detoxifying omubiri gwa constipation yakulemerako tagenda komawo. Dr. Julie yekaya ine eddagala ery'enjawulo. Byotanaba kulaba bantu balala nga balina. Mukubire essimu nga bw'ogiraba wammanga akuwa eddagala. Abannakyo T-Hub be bano bokka balina eddagala erikoza omubiri. Oba oli mwami oba oli mukyala eddagala lyabwe terikola ki teriboola. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.